neyama nti nja kuba muwuliza eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nti entebe mw'otuuziddwa si yeekuwa ekitiibwa n'akatono, wabula engeri gye tukolamu emirimu, engeri gye tutuukiriza obuvunaanyizibwa yetuweesa ekitiibwa ekyannamaddala. Emirundi n'ebikyasindika Katikkiro waffe Mwagaba najja atubuuzaako ate bwe tubajja n'abamawulire agabagumya n'okuba nga abakumaakuma nga omuganda bwe yagambye wali n'okubabudaabuda nemusigala nga mulina essuubi nti luliba olwo era babatera okuga nti mukataligirya egirika amasuuba. Tweyamye era nitulayira nga bwe tujja okubeera abagonvu mu mirimu gya Kabaka gyonna gy'anaaba gikoleddwa era egy'anaaba gitumiddwa. Tweyama okutuukiriza enkola ya Ssaabasajja Kabaka mu bitundu byaffe nga Katikkiro w'atukuutidde. Ne twebaza nnyo Katikkiro okubeera nga atuzuukusizza tubeere nga tukuuma omutindo naddala emmwanyi. Nsiimye nnyo Katikkiro okujja mu kutulambulako nga ffe Abaganda ab'enkola. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.